ogamba otya olunaku olwaleero nze Kabugo Peter nga bulijjo gwe guno omukutu gwe tubeera nga tuyiga Oluganda. Ne olunaku olwaleero nzize okwongera okubaako ne byetuwaya mpola mpola. Munasonyiwa ekifo wenkoledde vidiyo si kyekya bulijjo naye ngambye nti kanzije nkole vidiyo eno tuweeko n'ensonga zetumulungula. Olunaku olwaleero njagala twogere ku buwangwa n'ennono kubanga bw'ogenda otunuulira ebintu ebisinga. Nina vidiyo gye najja ne mbakolera ne mbabuulira biki ebitagenda ku buko, ne mbannyonnyola lwaki tebigenda ku buko, nengezaako bimenyamenya. Olunaku olwaleero njagala babuulira bw'oba ogezezaako tunuulira ennono ezimu ez'obuwangwa bikulaga nti nno omukazi talina kuliira kikajjo mu maaso ga Ssezaalawe. Kyokulabirako nti singa ggwe alaba akatambi kano oba ng'oli musajja n'owasa omukyala oyo takkirizibwa kulya kikajjo mu maaso ga taatawo. Bw'oba oli mukyala ggwe alaba vidiyo eno n'ofuna omusajja tokkirizibwa mu Buganda kulya kikajjo nga taata wa bbaawo oba taata w'abalo akulaba. Vidiyo eno eteekebwamu ssente bannaffe bakatene home and interiors UG basangibwa awo e Nnamulanda. Osobola ogendawo n'obatuukirira n'obagamba nti nalabye vidiyo noba nalabye ennamba yammwe eno ku YouTube ya Land Uganda ya Kabugo Peter. N'agamba nti tukubireko otuwe ku discount oba otusalireko ku muwendo omusaamusaamu ku bintu eby'omu nnyumba omuli curtains, doormats n'ebirala byonna byonna. Be ba Katene Home and Interiors era n'ennamba yaabwe yeeyo eyitawo wansi. Bintu bingi nnyo ebitaalibwanga era ng'ogenda okwetegereza nga waaliwo ensonga enkusike emabega lwaki teririibwa. Era ogenda okwetegereza nga okulya enkoko, okulya amagi, okutwala ebintu ebisinga tekyakkirizibwanga si lwakuba mbu nno baali tebabyagala naye byabanga n'ekifaananyi kye byasiiga ekitabanga kirungi. Omuntu yenna bw'oba ali olidde ku kikajjo okkiriziganya nange nti bw'oba oli ekikajjo ekisooka ekikajjo kirina ennyingo ezo zirina ekitundu kyekifaananamu ku musajja. So nabwe kityo beewalanga nnyo mukamwana okukwata ekikajjo ekyo nga Ssezaalawe amulaba. Bagezaako kutangira kusiiga kifaananyi kya buseegu nti omuwala engeri gyakwatangamu ekikajjo ekyo ng'alinga asindika obubaka ewa Ssezaalawe nti mutabani we bwenti bwe mumukwasaganya. Bw'oba oli ekikajjo obaako n'eddoboozi ly'okola eriyita ery'okusolobeza ng'owuuta omukyuzi oba ng'owuuta supu w'ekikajjo. So Ssezaalawe oba omuwala we yawuutanga ekikajjo ekyo amaloboozi ago ge yakola ag'okusiiriza n'okusolobeza tebaagawutwalanga maloboozi malungi eri taata w'omulenzi ng'omuwala yagakola. So mu mbeera eyo ne bagezaako mmutangira okulya ekikajjo nga Ssezaalawe alaba. Bwe walyanga ekikajjo oba bwe yalyanga ekikajjo supu n'amukulukuta eno bw'ati n'ayiika ate ne supu alina engeri gy'afaananamu oluusi n'amuyiika ne ku nkokola. So beewalanga nnyo ekintu ekyo okubeerawo era abasajja Abaganda baalinga bagezi nnyo, Abaganda ab'edda. Bwe teeberezaamu nga omuwala mukamwana we atudde wali bw'alya ekikajjo bw'asolobeza bw'awuutiriza bw'akola atya oba mugezako okunfuna nga ne wesirambulula amaloboozi ago ng'oli ekikajjo galina n'engeri gye gafaananamu n'awalala bw'oba teweegenderezza oba bw'oba weegenderezza. So baagezaako kitangira ekintu ekyo. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo baagezaako nnyo kitangira baleme okuleetawo ekifaananyi ekyo ekikolebwa oba eddoboozi erikolebwa nga omuwala oba mukamwana alya ekikajjo. So tewaliwo nnyo kyamaanyi kyaliwo naye baali bagezaho kuggyawo ensonyi ezo na kuteekawo bunkenke obwali baddewo. So sigamba nti takiriira ddala ddala naye talina kiriira mu maaso ga Ssezaalawe. Ebyo n'ebisingako awo bingi byojja okubijja nga nkubuulire lwaki mukamwana tayayitanga mu bijja wakati wa Ssezaalawe, lwaki teyayingiranga mu nnyumba ya Ssezaalawe. Bintu bingi nnyo ebyobuwangwa bitugenda okuyiga. Tugenda kuyiga ebyafaayo, tugenda kuyiga ebintu bingi. Nja kujja mbanyumizeeko ne ku lugero lwa Kabaka Muteesa ng'atoloka mu lubiri ng'obbota alumbye olubiri n'ebirala bingi nnyo tujja okuba nga tunyumya. Tugenda kuba tuwayo ebintu bingi, nja kuleeta abantu ab'enjawulo tunyumyanyumya wano tuyiga bwe tuseka bwe tusanyuka. Nze muzzukulu wa Mugema Kabugo Peter. Oba kubanga obadde olaba yongera osubscribinga laba vidiyo ziggweeyo n'ebirala bingi. Beera bulungi.